ogambye teri musajja yali akutte sente z'awamu n'aziwa bana abawala betukwana gwe yakwata ez'awamu yatupostingira akasoloko kalinga akatunda akaganda yakwata ez'awamu n'azikuwa wamuwa obusolo obubi bulinga obw'abaana abato abakazaalibwa oyina akasolo kalinga akabaana abawere oyina akasolo kalinga akatunda akaganda bwe yakuwa ez'awamu n'omuwa obusolo obubi obutanyuma na kulabako n'abutupostingira ne tulabako so malaya gwe wabanga discussing eri society ebintu ebimu bwoba ogenda okwogera soko wekenenye abali kuwabya n'aka kawala bamwe mwala nadde mu matira ng'amwagala ekirala apo omusajja bw'aba yali akwebaseeko ne bw'abanga yakuba finga n'atakuzina si kirungi okudda mu society n'omudiscussingako oyo kya ate akakalenzi tekalina kye kafiirwa gwe weekuba kyo omusajja ajja kuvayo atugambe nga bw'olina akasolo akavaamu ebyovu nga bye twalabye obakako obasikako waliwo akavidiyo ke twalabye omuvubuka ebyokudiscussingako eri society bingi ate nga bisobola kukuluma n'owetta n'okwetta so omusajja yena bw'aba yali akwebaseeko omusajja ne bwakuba finga n'atakwebakako oyo omusajja omuwanga respect omuwanga ekitiibwa kuba aba akumanyi so kiringa nze Franka bwe mba nali nebasira omuwala oyo mbeera mutya waddembe okuvayo n'agenda mu society n'agamba Franka gwe mulaba ayina akasolo kalinga akarwasa Franka gwe mulaba si mukomole Franka gwe mulaba amalira mu dakiika emu buli kyayogera kyonna ensi eba ekitwala buli kyayogera kyonna abantu bajja kukikkiriza kuba aba akumanyi so kawala gwe mbadde nkusaba lekeraawo samufane kyamuleke byogamba musimanya ina abantu beyaguze kati samufane ky'abantu kibasobola okuwa sente reali n'abamu tebamanyi n'enamba y'abamu tebagiina mbadde nkusaba omuvubuka oyo mumwesonyiwe muleke akakazi akakadde akakuwa amagezi akeyerusa akalina otusolo otubi kagenda kuwabya kakazi gwe lala weesonyiwe samufane kya ogamba bw'abawala bano teri musajja yali avuddeyo n'abawa sente ez'awamu bwe yakuwa ez'awamu nga yasobola okupostinga obwereere bwo manti mwagala ebyamangu beera na musajja wo oba mwavu kiri nti omwagala naye kyokuwa sente ez'awamu si ensonga abantu balina abawala bali wano ku media balina abasajja balina sente zaabwe babalabiridde abamu babazimbidde amayumba oba babapangisa bali bulungi balina life yaabwe emala enungi soka totunyumiza mbuteri yali akutte sente z'awamu ne bazo gwovuga motoka ki oyina Range Rover model ki mwaka ki gwe bali bawadde ez'awamu abakazi tobalaba abali kuno abalina zi Range Rover abalina zi Benz abalina emmotoka abalina buli kimu abalina n'amaka ate nga bakola n'abasajja baabwe ne basonda nga si sente z'awamu nga bw'oyogera so kakazi gwe badde nkusaba bwamalayo tobutuleetera wano mu society gwe yakuwa ez'awamu yatupostingira akasolo kakalinga akatunda akaganda wafunamu ki oyina akasolo kasusu kalabika kakunyumira kuba engeri gy'oka describingamu obaako oyina akasolo kalinga kamwana wa mwezi gumu nawe oyogera eri society so mukazi gwe muve ku some furniture mbadde mbasaba ekyo kyokka mumuveeko ate mumuviireko ddala gwe apple simanyi ye apple furniture oba ye apple DJ omuvubuka yakwebakako n'akwambula empale obutali mulundi gumu oba ebiri muwe ekitiibwa toddamu kumudiscussingako eri ku zilive zo muwe ekitiibwa ajja kuvaayo anti atakwemukira ow'ebbanga bw'otamwemukira teweebikka kimanyi omuvubuka asobola kuvaayo n'akwogerako buli kimu ate ne tukkiriza so muwe ekitiibwa mutima mulungi mwesonyiwe some furniture mwesonyiwe abawala bwe mugamba mbu banakyalo tebafunangayo abasajja babawanga sente z'awamu fe abawala baffe be twagala bamufuna mpola gwe tutandika nayo n'osonda n'omuwala n'omuwa emitwalo 25 akakadde ne mutandikirawo nga si be bano ate ababawa obukadde 5 n'omuwa obusolo bwona abupostinga fe katubeere n'abaana bamufuna mpola beebo so ebyange byebyo deshi bawalala gwali naye si yapostinga obutambe kamala okwogerako lowera eti kamala okwogerako manyinazi naye deshi kankubuulire omuvubuka omusango guno gwamusinga oyo ye samufani kyomanyi nange mbadde simumanyi namutegedde jjo omuvubuka tosobola kugwa ku muwala malaaya bw'atyo n'olowooza nti ofunye omukazi banne tekisoboka kati olwo oluwala lutunuulire butunuulizi enjogera yokka
nange kati oyo naye omuwala osobola omuteeka mu miliyoni ana nti ogenze kwanjula ye level ye deshi tunoonya bakazi bakwanjula kale oyo sobola muteekamu wadde ebibiri oyo mulungi wa naawe abawala bali muna abalungi abategeera abasoma bannange kambabuulire obulungi bw'omukazi gaba magezi buli wotandika okwogera bwe tulaba kye bayita omukazi ng'omusajja bwe bawaleti bannange kanjogereko luwirayiti mbuuza anti kamala okwogera ojja kwogera oba nkuleka oyogere yogera mulekwa obulungi bw'omuwala yenna gy'ava ne gy'akoma bannange gaba magezi naye omuwala yenna omutunuya talina wadde amagezi naago nogamba omusajja yatunda ennyumba ajja nnyanjule diko yali wa miliyoni ana kale n'otunuulira embwa eyo nogamba kati kana akawala obusiru bwako obutategeera abawala mwagala ki musajja kyatakwagala akukima ewammwe era bw'amalaya bwe bukasumbuwa akakaona tewaliwo kirala nze byonna byekayogedde nalabye nga bw'amalaya ate kasiru nnyo ate kakyali kato laba ttatu zokka ku mabeere oyo omutwala ewammwe ono omutwalira maama woyo konna kekubye ttatu ku mabeere konna kogera kenyinyimbwa kalowooza mbu kalungi ebyawa kale okutwalamu oyo ontwalamu Aliyana Ssebunnya nze Aliyana yali awooma namwanjulako era Aliyana yakusigalamu bamutwala tokkirizanga Ssebo nti Aliyana yazaala ebyaddala kankubuulireko ekintu kimu abawo waliwo abawala nga bawooma ate nga banyirira Aliyana ali mulungi kalinga Banyarwanda kalinga Kateesoka Aliyana Muteeso omuswaswangule ogogogogo ntwalamu Wini wa mami yes Wini wa mami yambala empale za butimba naye ate Wini anyirira kale oyisinadde era oyo omuvubuka yakwata ssente ze miliyoni ana bwagenda ayanjula ogwo omuswaswangule ate naye muvubuka gwe samufani kyakomya amaalo ge gamutuusa kuba kazi bonna bali mu kibuga ng'otwala ogwo samufani kyagaali maalo teyali laavu naawe muvubuka gw'amaalo gakususse otunda ate ennyumba ogenda oyanjula omuswaswangule ogulina pini kasolo ogulina ttatu ku mabeere oyo naye mukazi omutwalira maama wombo onfunye omuwala gona we googera gulinga ng'ogutadde watermelon mu matu kankubulire deshi that girl malaya ekyo kyo njagala nkikuddemu mbu samufanicha musiyazi bannange oba musiyazi wali omunoonyaako ki yatandika kusiyaga nga mwawukanye omusajja wamaya musaba kabuzi namugamba mpa kabuzi kino ne kitandika oba yasonseka wakyamu era yali amutaddemu ssente ze nange ne wembanze yali amalayo zizika walaggwe mwagadde nnyo ssente z'abasajja temwagala kuba sitayiro basajja ze baagala samu sitayiro jju linda kusoko kyogereko lindako obadde okimanya abawala abamu tayawula kabuzi n'ebyo bye boogera ebirala nze nange babinkolakola dda wano omuwala obandala si abatakufakinga mu kabina nga bwokyogera kabuzi abasitayiro naye omusajja wabanga musiyazi nga mmaliriza kitegeeza omusajja oyo awooma oba ku komputishoni ey'abasajja n'abakazi oba olina okukola ennyo nsamufanicha waba musiyazi yes mwana muwala wayina okukola ennyo abasajja abanyirira tebakyalabika ate abasajja balina ssente tebakyalabika kwaha muddali naye era yandibadde amutwala apo nansonyiwa amagezi go toyina gwe n'amagezi mwayawukana simanyi oba wagaleka mu buto I don't know. Ekyokubiri olowooza oli mulungi apo nze obulungi bwo saabulabye kubanga twaleese abawala abanyirira mu ggwanga lino apo naye mu kifo kye2,000 toliimu ebyo bimekapu bye mwekuba n'ebyo ebiviiriviiri bye mweteekako biwiivu it doesn't show nti oli mukyala mulungi obulungi bw'omukazi gaba magezi na mpisa ebyo webikubula buli musajja ajja kwebakako akulekewo obulungi bw'omukazi babupimira ku byayogera n'empisa ze men love character ekintu kino nkibagamba ne bw'olibanga oli mulungi otya nga toyina magezi nga ggwe omukazi ebitundu bye ebyekyama bye bigenda obonaabona
Chovola aba Apple oli up to now bitundu byo bya kyama. Abasajja bakyusanga ngoye, that's who you are. Ekyo kiwasalawo okuba. Abasajja bagala character. Bino ebyalavu bituuka ne biggwawo. Bano eravu ekoma. Kati character neyingira ekituufu kyoli. Kyobola mu abawala basire queen. Tewaliwo abawasa. Era omusajja ajja kuteekamu seteze akulye agenda wasa omukazi omulala. Nze jala nyombulire sire queen kiwano gwe baali banjudde. Ngali mbufumbo butegerekeka. Era babalyamu buli kwamwe muri ba iPhone bakugulyayo ka iPhone na kutwala mabala obwongo bwe bukoma. Nenge bye bikazi bye munyoma bina amaka. Ebye bikazi bye muzalawa biba bina amayumba. Goli muzigo. Uriyo jo yasamira kati Apple ina business chigwe. Who are you? What do you own in this country, Apple? Nothing. Kuberawo, shit. We kubye tatu ku mabere. Mboli DJ. Kati nze sobola kwagala muwala ye kuba tatu. That's a total turn off. Nze saagala muwala ye kuba tatu. I swear upon the living God. Nemba nga mbadde nkwagala. Nenkusanga nga we kuba tatu kasolo. We kubye tatu ku mabere. Abamu mpulya mwe kuba tatu niwe kuba AK47 emundu kabina. We tukoma. Kwa manyati ndiringa na muntu atategeera. Those are signs of omukazi nti malaya. Omaye walore lines zolabira konti ono mukazi gwendi naye komando. Inse Tamale njagala omukazi mbwa ina tatu. Allahu akbar. Kale sisobola. Nze nine ebintu byestakiriziganya nabyo ku kye bayita omukazi. The real definition of a woman. Nine ebintu omukazi byakola nga sisobola kukiriziganya nawe. Nze omuwala yenna yekuba tatu. Omuwala yawummula ennyindo nekkundi tuba tuwawukanye. I can't love you. Mpozi langa kwagala ko bya kiyayi. Neti omuwala gwenyendo kwata ateke maka gange. Obere mama w'abaana bange. Nga wekuba tatu ku lulimi. Of all places you choose okwekuba tatu ku nnyindo. Ku lulimi. Kukundi. Man, I can't accept that. It's very disgusting for a lady and a woman to do that. Era bawala mbaba de manyite mubikola kubaba akabi. No, ebyo si bya Africa. Ne mu bazungu tebabikola. It is rare. Okusanga omuzungu awumudde olulimi. It's rare. Nenze abavubuka abagala abakazi. Nze nina red lines zendabira koti ono muwala komando. Ndi ku muwala omuyayi. Kwewummula nnyindo. Wumula olulimi, wumula ekkundi. Sikuteeka muzange. Tatu. Kanalabyo yo muwala apa ina tatu ku mabeere. Like for what? Banange era abakazi bwe batyo. Omaliriza oli mu stories. Omaliza oli mu story. Nze abavubuka b'oku TikTok nze kambabulire waki mugwa mu bizibu. Wano ku TikTok nga natunulidde abavubuka abaliko temunnatuuka kuwasa. Damage ziri ku TikTok zine ez'abasajja. Damage z'abasajja ziri ku app eno. Naye ne damage z'abawala ziri wano. Kati tunulira Sam Furniture. Sajja muvubuka yezimba. N'amalu naye gamulinga amalu. Agudde ku muwala komando. Oyagala bibe biti. Nze waliwo relationship zendabyo wano nga zo ziri meant to break down. Damage ku damage. Some Furniture ne Apple ezo damage. Zonna damage. Kati zewasiza. What do you expect? Tunolira mirembe n'ensambya. Which type of couple is that? Gwe just look at mirembe. Otunolira ensambya. Is that a marriage? Now urabe yo marriage esoboka. Nga bakutuma abasajja ngoleta nsambya. Ng'okwata nga bagaye tibannange ng'okwata nsambya ng'omutwale wamwe mbuwafunye omusajja.
Nze banene ne abantu bentu kati Kaluvini Kayanja nga bakutuma abasajja ngoleta Kaluvini Kayanja ngoleta Godfather damage z'abavubuka ziri ku app eno iraze batunulia ngati ono kati ogenda ofumbe wa sefuko okere ku macho sibula abewammwe obage bane nyenze wa sefuko kufumba ko abajja kukukuba no kuvuma akuvume akulangire enchagobe abantu banatuka kuwasa okuwasa kula myaka si kula myaka kula mu bwongo wotukiro ganti kati junior setolinze oyino kubanga mu bwongo obo okuzi ne okyayagala omusajja akyasinapping emmere like you wake up one morning okaiti nafunyo omusajja akyasinapping chips and chicken okyayagala omusajja agenda mu bond ne yewola amamotoka just to please society mwana muwala okyayagala omusajja nga omulimo gwakola guli ogwo kuvuga mumwa kutula mu buti are those men omusajja nakera kumacha nayambale suti nagenda ku mulimo. That's what they call a man. Nekati abana bo bakuliseyo nga bagamba ki nti kulikayo mu lugambo. So your kids will come you saying daddy webali kulikayo mu lugambo. Are those men? Generation yaffe buliddwa abasajja be bayita abasajja. Abasajja bano betusinga n'obungi bano betulina ku TikTok bakazi. Some of these boys are women. Ugenda kula omuvubuka akola content we yemola kati abavuka batalise n'okwambala gomesi. It's no more. Nawe ngokwata omuvubuka gwolabira ddala ku TikTok ayambadde gomesi. Abala bali mu kuzina amazina beegesa. You married that one. That your husband is a dancer. Akola gwa kwemola kuzina mazina. Please. Let us be serious. Abakazi mufuna abasajja be bayita abasajja. Oli eyo postinga bawo bamulyadda. Oli ku snap oza my man. Yo mani bamulya. Anyange thank God. I have got my man. Nga snap chat yo ne kusekerera. Era ofuna ngo omuvubuka soko omutimbe ku snap nga tona ojafuna messages ewonyesa gwe buli wafuna omuvubuka yenna mu Uganda genda ku snap omutimbe wallahi bajja kuwereza zi message n'okutyoti nga bamulyadda. Abamwina abasajja bakazi balina gye bafumba. Goli eyo wozo ino omusajja naye nga atayina amaka g'omusajja gy'abeera gy'afumba ngenewo omusajja naye nga ate mukazi ewalala. Betwita ladies and gentlemen, goli eno ogamba mama wo basenga abo nafunye omusajja bye bizibu bye mwesanzemu because you don't do background check. Omuntu muwo obudde abatuli anti lavu egenda kugwawo leero. Omuntu wakamulaba wiki 2 otandise okutijja mutijja nnyo kyovula amujja gwa mu heart break. Oyo omusajja sigwa musoseeko. Take your time. Naye leero omuwala afuna olubuto nga n'erinnya ly'omusajja talimanyi. Ali ku nickname. Wana abaana basinga amannya sigaabwe ge bakozesa. Sige gali ku ndaga muntu. Omuntu akera ne yeetuma mikisi muzifane nga ye kyakoze. Do you know the actual name of your husband? Have you ever looked at his national ID? This is the only generation I've seen where girls sleep with boys when they don't even know their national IDs. Manya kyagaliko. Wana bavuka be wadde byo biniki name. Oli yeyita jettu nga ye mukasa. Akufunisizza olubuto onoonya jettu. Kati otuuka otya okuzaalira omusajja nga ne gye bamuzaala tomanyiiyo bana abawala naye abawala muze munsobedde. Like you sleep with somebody
you become pregnant you don't know even their family ne family yabwe togimanyi toyinayo muganda we n'omugu omanyi oli lubuto you are pregnant but you don't even know baganda b'omusajja be baani oli eyo yasamiridde ng'omwana ne bwakufaako tudde tomanyi na kijjajje baziika baana bo oli muzigo oli lubuto naye ng'omwana oyo gw'ositudde ne bwafa you don't know even where to start from gende mulagolabe emirambo egiremedde mu mochari. When we talk about these things and people are like, no, oh, Junior Yasama Bwasami, I'm telling you out of experience. There are girls who are stranded with dead bodies in Mulago. Tamanyi muvubuka jeba muzara. Just be serious with life. Let me tell you guys, just be serious with life. That's all. Don't follow a trend. Nze abana wano baneteza ba TikTok. Nze Junior singa nali mwenzi. Ndoza nandifunisiza abana ba TikTok embuto nemba marawo. Because every day I'm getting a message from a TikToker. Nze abana bajja wano olaba ali yana Samu Zalamu. Olaba wini wa mami Samu Zalamu. Bajja wano ne banetega bakoze buli kabadi. Kwanzi nako wakatemba. You guys, me I hate drama. Nze ebyannemesa abawala. Katemba. I'm a dramatist. Nange ndi muzanyi wa katemba. Ate nfuna omukazi nga naye muzanyi wa katemba. Sibisobola. Nze me tovulange ebintu byaba abawala nze ne bonnetege emirundi 10 omala budde ne kubaka sabuni ne nebaka. Sagala katemba. Nze ba mirembe bye bali mumbu mirembe ensambya nze simanyi bintu byakwegoba n'abantu nze wenkera kwa cyane mpuliyati omuntu antami. First of all I block you. The moment kasitotandika okuntama nsoka nenkublokinga nemye na mutoyi nenkupama nenkuflashinga ne bwoyita siitawo. Nze sina mbozi na ba ex bange ekyali kitugatta kwali kwegatta kwagwawo. Like me to get a chance to talk about what? Wali ex wange tweria ne bigana, please move forward. Nange moving on. Ebituletera obuzibu butasalawo. Omuntu wa mukyawa chokoli ya utosalawo nti wa mukyawa. Please enseno kusalawo. Omuntu oba omukyaye mukyawe. Neno berawo omukazi wa mukyawa. Era nze nenkwata omuwala ng'oyogera ne ex wo ng'ambadde nkwagala wenkukyayira. Nze teeka erisooka omuwala gwenjagala teri kwogera na ex wo. Okukwata obukwasi. I was talking to my ex birthday. You even have the guts to remember your ex's birthday. Kiba kitegeeza okyalina connection. Okyalina connection. Ex ayina kuyita wano, oyina kuyita wano. Ex wo musango muyiteko obuzaako waaki nesebe ekiwala nekijja mbadde nkyayogera ne ex wange wenkukyayiraawo genda obere ne ex wo. Kale eriyo exceptions eri abakazi abawooma kubanga nze western nezo oyo some styles oba ye some furniture. There are women who are sweet. Yes. Omukazi omulaba olunaku lumu n'olaluka. N'olalukira nno ddala. Omukazi akutuuza ennyumba yo. Omukazi awooma. You guys, you just don't know sweet women. Wabitunze dda ng'olaba n'emmotoka ogitunda. Omukazi ng'awooma. Ate abo abakazi abawooma balina engeri gye beekaabyamu ne kikaaba. N'owulira ennaku. Nze nina omuwala gwe nali njagala ng'awooma naye nga buli we mukyawa akaaba. N'owulira ate ng'ofa. Baanamu. Love is a weakness. Love kabiina k'abafere abajja okutubba batumalewo. Naye omuwala nga yakuwoomera. Wallahi. Okyawa buli muntu. Anti byaga nti omuwala mubi ng'omukyawa.
obuwomi ebiwale ebyo byobera nabyo mbulina kika baby I'm coming binako kebikola kigenda mu kutuko ne kika baby I'm coming no kika wait we come together alhamdulillah banaki Katonda yatonda abakazi kwikamba nobera onojjukira Mungu okikyawa guys eri abakazi nga bo bati ekiwala n'okitunulira bwoti n'okisonyiwa busonyi like no ganti kansonyiwa ekikazi kino abasajja bangi bagwadde eddalu musajja ogenda okulaba omukazi yasalawo noluza bamuloga buwoomi muneeteri baddogo buba buwoomi gatulabanga kabasajja bebaga nti oyo omukazi we yamusalirawo buwoomi it's not witchcraft omukazi aba yakutuuka ku bwongo nze nina abasajja bemanya amalokola nadduka ewaka ogerwa omusajja ava mu office emisinde nonge owange olaga wanti nyendaka I'm going home. There are men who go back home early just to see their women. Mama mukazi nga yakuwomera olinya ne boda. Musajja wabuvunazi wange motoka agisuddewo. Mbujamu mungi anagikima. Azeyoka. So guys, mwe muwome musirike birungi mujja bifuna. Era ate tenga omwana omuwala tokayana na musajja. Gwe woma buwomi. Teri musajja gwe baba. Teri musajja gwe baba. Era tudanga unuga baba wange bamubye. Abasajja balinga njoki banonya mubisi. Men are pollinators naturally. Kaste ekimera kigwamu omubisi. Ngagunoonye walala. That's how men are created. Katudanga unugambu gwe chusa buchusa mu kisenge. Osegera chusamu. Omusajja mutwale ke kalangala. Simanyi yalimba abakazi nti omusajja yalina okuteekamu yekka. Surprise your man. Yitako mu abasajja bagala obbawa. Abasajja bagala obbawa. Abakazi mwe mwakikwata nti mwe kaba ino okuwebwa. Bawo lero mugulire yo ku masati mu surprising. Genda mu owino gula ya masati ana. Nkubuli ebintu ebijjo kwagaza omusajja gwe. Ebyo lipstick emulimu ebyo byala byemukola muli ngaba abagendo zikula abafu. Tebijja kukumira musajja. Kati mwatandise bibyero. Mbogeze olubuto, ogeze bere ebyo byonna omala budde. Omusajja mu surprising. Abasajja balinga baana bato. No bagala okufiibwako. Ne oyise mu kibuga, amasati ogalabye, vest oziraba, esaawo oziyitako, ozo omusajja yayina okuwa. Abasajja no bagala obbawa. Bawo mu surprising ko.